Bumwali mukola ne Winnie, gwe mukola naye mu Songs Avenue. How was it? It was very easy. She's a member from one family. Yeah, it's a family thing. Atena ne video yali family. Kale tekabeera mukali nti. Having musoke. Tekaba mukali nti nkusinga. Kuba kati ntunuulira gwe si mubi. No, it's okay. Baby ne bintu abantu bebatalaba. Ate balowooza nti bigenda maaso mu record labels. Oli ajja kulowooza nti Vinka oyo takwagala na Winnie. Oba oli ajja nti Vinka oyo takwagala na Zafarani. Vinka oyo takwagala na Azawi. Bwe wali okola ne Winnie. Tewakiraba wonna wantu wonna. Tewabeerangawo tension. Because ate Winnie nali nakola naye nga ndi artist manager. Like, so there was no tension. Twali twemanyi bya chali tuze kola family stuff. Yeah. Okay. Mu Songs awo mbayimbi ani chaliwe nnyo. Bawera. Buli musajja kyange kyelaija kitaka. Simbuli omayinza naye bonna bukowa. Bonna bachali bange. Si nfanfe, but bachali bange. Si bachali bange mbu nfanfe, nfiirawo, no. Ani gwosinga ozikwata naye? Buba mwera asinga nga bwe ndi okugamba nti wano Steve ajja kunyanguyira olw'ensonga nti music gwe njagala amutegeera. Oba kati okunyanguyira nga muki? Vibe we mugenda mu studio byangu mangu okwekola ebintu byekola byokka. Zino talent zendiringa nazo. Kati nkozeeko ne Winnie, nkoze ne Elijah, kati abalala sibeerako mu vibe. Okay, let's look at the two now. Winnie and Elijah kitaka. Ani gulaba gusingo zikwanda. Actually, both of man. Ekyo nakizibu nnyo kuba bombi. They are my people. Like, kizibu. Bonna bachali. Really? Yeah. No, for real. Really? Yeah. You're hiding something. Yeah. I can see. No, that's what you want to hear. No, it's not me hearing this. Winnie, kino size Winnie nenda onavao na Vinka onavao. No. Omanyi ffe bitutuukako waneno. Wano bwe ntula waneno. Kati olaba ate tuva tuvuddeawo ate guno omwaka nera ne tuva. Kati nkubulira akantu kako. Waliwo emboozi eyantuukako waneno. Olina ngamba wali esiira mu Songs Avenue basinga dite akuvinka. Ngamba osanga time ne effort. Nengamba osanga mnanula kuona akulidde mu system from management nanga yaliko manager najja kade ekintu akikuba negezaako okuteekawo ekikookolo naye ng'ekiri ku ttaka awo. Naye abamidya mwebuzaabuza sinategendeyo ne batandika ogamba gwe nga tebakufaako. Oyagadde kaisi. Ngazawo yakoze concert gwe nga tonakola tebakufaako kati ate wano mpulira amapya ate nze gwe. Okitadde ku media? Kugamba kati bwonna mwebuzaabuza media ne bafaani. Naye kyenjagadde Steve nti bimutuukako naye mbadde manyi neeyogeza bweyogeza. No. Kati ate nakyo nkiwulidde ekyo but to make it clear buli omu at the beginning of the year aba ne strategy meeting ye omwaka gwe gugenda obbeera nze mu meeting ya Winnie sibeerayo mu meeting ya Zafarani sibeerayo okyegedde so oli bwakola kiri it's because strategy meeting ye yali bweti kale kanjogere ku ekyo kyewawulira ekyekivvulu. Ekivvulu ekyange kijja kujja nga time yakyo etuuse. Ekivvulu kiko time? Of course. So you think your time is not everything has time. Vinka, golooza time tennatuuka. Ku nnyimba zino z'olina nnyingi bweziti ng'abantu baziyimba wuyo ofune consideration ya Grammy. Golooza time tennatuuka. Ejja kutuuka we mutajja. Leka.